Webale kubanga okyali ku Redzone TV gwatanaba kubanga osubscribinga nja kukusabakirira wansawo olabe ekigambo subscribe kikwateko osubscribinge ku channel eno kwate kade akaka notification oberenga tomisinga nsonga yonna oberenga omu kwabo abanasooka nga okumanya singa Redzone TV enabanga ine ensonga yonna gyetaddeyo. Waliwo emisango giri gya mirundi ebiri egivunaanibwa omusajja amanyiddwa nga Honorable Zaake Francis Butebyakiikirira Mityana Municipality mu Parliament era nga ku misango egimu ku gino kuliko omusango gwa Kinyamatama gwe yatwala ku mmeeza ya Parliament n'ategeeza Speaker nti Honorable Zaake yagenda mu district y'Erakai n'abeera nga ate atyobola erinnya lyange n'abeera nga mpisaamu amaaso n'ayogera ebigambo ebitakwatagana n'ategeeza nti neetunda mu Parliament oba mu bufunzo oba nkolanga malaaya mu Parliament. Naye abantu bagenza okuddamu okwetegereza ebigambo Zaake bye yayogera ekyamazima nga tebiina bye bimukwatira era omusango guno gubadde gugenda mu maaso okuwulirwa mu kakiiko kano akakwasisa empisa kubanga Honorable Zaake gye yasindikibwa. Ngenda kuwa wano obumu ku butambi bw'ensuubira nti mubaddenga mu bulaba era abasinga obungi ensonga zino zibadde zibeerawo mu Parliament mabegaawo naye mubadde mu bulaba nnyo wabula ng'ekindeesezza ensonga eno Erias Lukwago yayogerako ku nsonga y'okuva mu musango guno olw'ensonga nti tebamukkiriza kukola mulimu nga bw'ateekeddwa kubanga agukola kuba mu kakiiko kano waliwo kye bayita cross examination. Ngenda kuwa akatambi wano yennyini ng'abinnyonnyola nti ye nga looya wa Zaake ayina akaseera w'ayina okubuuliza ebibuuzo complainant amanyiddwa nga Kinyamatama ayina akaseera we bayina omumuleka n'amubuuza ebibuuzo by'ayagala era nga waliwo ensonga lwaki aba abimubuuza. So kati gwatanaba kubanga osubscribinga ku channel eno nja kukusabakkirira wansawo olaba ekigambo subscribe kikwateko osubscribinge ku channel eno okwate kade akaka notification obeerenga tomisinga nsonga yonna. Nja kukusaba otuwa ekigalo kubanga gyokoma okulikinga information gyekoma okubeera nga etambula ate nebanga etuuka ne ku muntu omulala. Genda mu comment section teekamu obubaka otubulire wajja osinzira okubanga ogoberera ensonga zino ate tubeere nga tukutuusako amawulire. Honorable Kinyamatama ensonga zino zandiwunzika nga ziri ku sayidi ye ate omusango gwandiwunzika nga gumuwunzikiddemu olw'ebimu ku bibuuzo bye tuzze tuwulira. Jjukira twawulirako ne ku kibuuzo kye baamubuuza are you a registered voter in Rakai. Ekibuuzo ekyo kyamulema okuddamu naye ng'engeri gye yayogeramu kyandibanga ne Rakai gy'akiikirira ng'ate si gyalondera. So kati njagala okuwa obumu ku butambi obwo kyenkakasa obulungi nti obusinga mubadde mu bulaba naye ng'ekisinza okundeesa ensonga eno Erias Lukwago wandibanga waliwo abamulemesa okubeera ng'akola omulimu gwe kubanga yategeezezza nti akaseera ako waba abuuza ebibuuzo ate bali abavunaanyizibwa kukwasaganya ensonga ate balaga nti bayina oludda bagezaako okubikkirira omukyala Kinyamatama era Honorable Lord Mayor Ssalongo Erias Lukwago n'ategeeza nti omusango guno gwandibanga gulimu ensonga etali ya bulijjo. So kakati kye yategeezezza yagambye nze bwe biba bwe bitengo binaaba omusango guno ngenda guddukamu naye nga njagala nsooke nkuwe ebimu ku bibuuzo kubanga baamubuuza olondera are you a registered voter weewandiise okubanga olondera mu Rakai. Ekibuuzo kyamulema okuddamu ate nga gyakiikirira. Sooka owulirize kano then nzije nkwongereyo. If I may ask, are you a registered voter in Rakai? I think that question should be good for Electoral Commission that nominated me and Parliament where I work as a member of Parliament. So for your case, you know or you don't know whether you are a registered voter in Rakai district? That is a redundant question for me. I'm a woman member of Parliament for Rakai district. Ndowooza ensonga ogiwulidde kakati ate ebimu ku bintu ebyayongedde okusajjula ensonga eno waliwo ebibuuzo ebirala era nga nabino byamulemye okuddamu. Njagala nabyo mbikuwe tugende mpola owulirize bulungi nnyo nkakasanga obutambi buno abasinga obungi mbadde mu bulaba kubanga bubadde nga butambula. Ssalongo Erias Lukwago akunyizza omubaka Kinyamatama ebibuuzo naye ng'okusinziira ku bano abalina okukwasaganya ensonga oba ab'akakiiko bandibanga balina sayidi kwe beekubidde balina sayidi kwe beekubira era baalabika baagala kulemesa Ssalongo Erias Lukwago okukola mulimu gwe lwansonga Honorable Zaake yamuhayalinga nga looya we era yalina okukwasaganya ensonga zino naye bamukuba ebijinji bagezaako okumulemesa okubuuza ebibuuzo ebimu. Bw'abuuza ebibuuzo ebimu bagezaako omukyalo oli omuyambako bimuddiramu. Njagala osooka owulirize n'akatambi kano ojja kulaba engeri gye bakolamu ekintu kino then nze nzije tubeere nga ate tweyongerayo. Njagala kuwa mpola mpola paka we tunaatuuka ku nsonga enkulu etuleeseza vidiyo eno. Ninawo wano n'akatambi era nako ngenda kakuwa nga Erias Lukwago agamba ayogera ku nsonga ya cross section mugenda kubanga mukitegeera bulungi nnyo naye sooka owulirize kano nzije mbeere ngera nkwongerayo. Video and
probably listen to it. Did the voice in that video said to be that of the Honorable Zaake in any way talk about prostitution? Honorable members, for clarification, I pray that you replay, because that question maybe he didn't hear the video. I pray that you replay the video. We will replay, but and answer so that answer will be answered. Just answer the question, the video will replay. Because we played it, we have it, and by the time we reach a conclusion, we'll have it replayed for ourselves. Okay? Just answer the question. Chair, I request that he repeats his question. Repeat your question. Did the voice attributed, said to be one of Honorable Zaake in your statement, as captured in that video clip, in any way talk about prostitution? The voice and the image of the person talking, who is Honorable Zaake in that video, talks about prostitution. Kinyamatama, whatever he called it, an MP from Rakai district, who seems to be selling her body or herself in parliament. In my interpretation, and maybe the interpreter will help us, selling your body means prostitution. So did he say you are selling your body? Are you sure? He said, I look like, I think they should play it back because I didn't cram. Did he say so that you are selling You're not your going body? to force me to say what I don't remember. Let it be played so that I hear what exactly he said. So. If you don't remember, you say so. You say you don't remember what exactly he said. I cannot say I don't remember when I have an opportunity to ask this committee to play it so that we know what exactly he said. It's you who is complaining, and you should be knowing what you are complaining about. And what you are saying is denigrated you. I will repeat what he said. Alinge yetunda mu parliament. Oh, wonderful. So you interpret it in the best language. Yetunda mu parliament. Two questions. First, did you understand that to be a statement of fact or a statement of opinion? I think it is both. It is both. It's both a statement of fact and opinion. Yeah, to him, according to him, who was talking about me, maybe he has facts. And maybe it is, I don't know, it is up to him to tell us. So in your understanding, if one says, Alinga eyetunda mu parliament, you understand it to be a statement of fact? Mr. Chair, can we have that interpreted in English so that we can also follow? Because this committee doesn't comprise of the Luganda-speaking people only. Chair, I can refer you to... Yes, ebyo bye bimu ku bibuuzo Elias Lukwago bye yabuuzizza omukyala Juliet Kinyamatama eryamutuuyanyizza era ebimu ne bimulema okuddamu. Ewavudde n'ensonga oba n'endowooza egamba nti Lukwago balabika baagala kumulemesa, era naye bw'ati bwe yayogedde ku nsonga eno. Njagala na kano okawulirize era tubeere nga ate tweyongerayo, kubanga eno ensonga enkulu lwaki ndeese azze nannyonnyola ku nsonga ya ebibuuzo ebyo ebibuuzibwa ebibuuzo ebibuuzibwa cross checking, ebibuuzo ebibuuzibwa omwemulugunyi oba complainant mu kakiiko kano, naye nga Lukwago kirabika aliwo abamukuba enkokola nga baagala Kinyamatama yabaava mu musango guno ng'aguwangudde. Bw'ati bwe yannyonnyodde Elias Lukwago. Kawulirize nzije tubeere nga tweyongerayo. Redison TV kuwoli oba tonaba kubanga osubscribe nga kikole kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko ate obeere nga otambula naffe. Genda mu comment section teekamu obubaka ate obeere nga otambula naffe. Ensonga eno era egenda kujja direct ne ku mukutu gwaffe ogwa Facebook ne ku TikTok gye tuli ate nga ne ku Twitter bwetyo gye tuli nga Redison TV. Sooka owulirize ensonga eno then nzije ate mbere nga nkwongerayo. Nga bw'obimanyi, kwata Bayibuli, layira, onnyonnyole by'omanyi, si kuleeta kiwandiiko. Ekyo ndio tukigumiikiriza. Naye ate tutuuse omubuuza ebibuuzo ku bintu byennyini bye yeewandiikidde. Contradiction ziri mannya, contradiction ziri mu bye baakyusa mu bigambo, naye yennyini tasobola kubinnyonnyola kino ne kiri, ate tebanzikiriza. Ng'olaba komite eri oppressive. Bw'oba oyagala wandiika
kola kino ng'ate mpandiika nyina assistant wali ampandikira buli kimu kirina mu procedure entuufu omuntu bamuleka looya n'abuuza ebibuuzo mu mbeera gy'ateekeddwa okubibuuzaamu free cross examination ebeera free bakimanyi bulungi cross examination ebeera free nze mba nyina ensonga lwaki mba mbuuza ebibuuzo ebyo byonna so komite ebadde hostile nnyo mu mbeera gye tuli ate nemuleka abeera arrogant bintu bibiri erinnya eryogerebwako mu katambi neoli amannya gazzaalina ganjawulo alina amannya mangi gazzakyusa ku national voters register alina erinnya ddala ku national ID alina erinnya ddala eryogerebwako mu katambi ddala n'ebirala bingi nga byetaaga okuvaayo obujulizi nti abantu mu kitundu ne byayogerako bifaanana bitya n'ebirala we bityo kakati yes ndowooza owulidde ebigambo bya Elias Lukwago bw'atyo bwannyonnyodde ensonga mu kaseera k'okubuuza ebibuuzo balina okumuleka n'aba nga yeebuuliza ebibuuzo nga waabyagala naye abasajja tebamuganya tebamukkiriza kubeera ng'ate abuuza ebibuuzo byayagala ate nga mu mateeka mwe kiri so kaakati wandibaawo ekigendererwa ekyokulaba nti Zaake bamusingisa omusango guno oba si ekyo nga wandibaawo ekigendererwa ekyokuvuga omusango guno paka kisanja kuggwako olw'ebigendererwa by'abasajja abo byotasobola nakubanga ate omanya. Red Zone TV kwoli webali kubanga okyatugoberera njagala subscribing oberenga otambula naffe ate nja kujjukiza kuba naffe aba Haruna and Sons Interiors bano nga bakolera furniture w'omulembe ku bbeeyi ensaamusaamu tusangibwa wano Kawempe Tula okumpi ne wali Avis Company ku kkubo ya kukuba erigende Tula ojja okubanga ate otusanga enamba y'essimu eyo yojja okukubako 075316 oberenga ate tukwasaganyiza ensonga tukolera furniture w'omulembe omuli sideboards sofa sets ne office chairs n'ebintu ebirala byonna beyinza okubanga weetaaga kasabiba nga bya furniture tuba tubikwasaganyiza bulungi nnyo webale kubanga okyatugoberera tuwuliziganye mu updates eziddako kubanga amawulire gakyali mangi era tukyagakuleetera.